Ssanyu jjerere ow'omwana muwala Rema Namakula anti olunaku olwaleero munnange mazaalibwa ge. Mwasuze mutya? Musiibye mutya? Mugamba mutya? Mbaniriza mwenna abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya era gitambula gitya? Tusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Lunaku lwakubiri, ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa kuna mwaka 2024. Atana subscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ssaako n'okubanga oleeka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kutuusaako. Olunaku lweggulo nabagambye nti tulindiridde, twabadde tulindiridde ka photoshoot kano nti oba kayinza okubaawo olunaku lweggulo, naye munnange yatulinze ne tusooka ne tugenda ne tuba nga tuyingira obuliri. Zabadde zituuka ssaawa 6 boom, ebifaananyi n'abita bw'atyo mwana muwala ng'ayambadde ka sky blue, ako kasikaati kolaba ka jean, n'ateekako ne katop nako kalaba. This time around Rema Namakula yasazeewo kubeera simple, teyakoze nnyo bintu ebiri awo ebisoososo expensive. Yakoze ka photoshoot nga kali simple. Weewaawo engoye oyinza oziraba mbu ziri simple naye baba baziseera bo nga ba celebrities, era kye tusuubira nti munnange yinza okuba yataddemu omudiri gw'ensimbi naye yakoze ka photoshoot ke nga kali simple kweggamba, era olaba n'engeri gye yapozinzeemu ebirala ng'atudde. Ye mwana muwala Rema Namakula. Namakula yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokuna mwaka gwa 1991 era ng'olunaku lwaleero awezezza emyaka 33. So nnaku lwaleero Rema ajaguza amazaalibwa ge. Bingi nnyo bye tulindiridde kubanga abantu bangi nnyo ndaba bavuddeyo kubanga bamwagaliza amazaalibwa amalungi era nga alina essanyu lingi nnyo nga mukyala Rema Namakula okulaba nti olunaku lwaleero Mukama asiimye n'aba ng'amwongerako omwaka omulala ate nga yeekuumidde mu byonna musically. Wotuuka ku sayidi z'eri ne bbaawe Dr. Hamza ebintu bikyabatambulira bulungi kubanga abantu abasinga obungi baali balowooza nti oba oliawo by this time abantu bano ababiri bajja kuba tebakyali wamu. Nga womanyi couples z'aba celebrities obudde obusinga bavaayo ne baba nga batulaga omukwano, wayitawo mbale ogenda okuwulira nti it ended in tears. Ogenda okuwulira nti mwabitegedde nti abantu nti abeeri ebintu byayonooneka dda, naye Rema Namakula yatusuubiza. Jjukira bwe baali nga ekintu kyabwe bakikola official, yatusuubiza n'agamba nti mulindirireeko nti nze ndi mukyala mufumbi era nja kufumba, nti mwe abalowooza nti oba oliyaawo nti obufumbo bujja kunnema nti nti nze nnina ensonga zange lwaki oba oliyaawo eri tebyatambula bulungi. Bwe biba tebyatambula bulungi nti muleke ngezeseeko omukisa ogwokubiri Mukama gwampadde. Awo nno byo byali ebigambo bye ng'olwo Dr. Hamza Ssebunya ayingidde obulamu bwe era nga basazeewo nti kababeere wamu nga omwami n'omukyala. N'abagamba mumpeeyo chance, temwogera bingi, nti ekikulu ekizibu ekiriwo nti mwanguyiriza nnyo kubanga mujaajinga abantu, naye yagamba mumpeeyo ku chance nkozese omukisa guno Mukama gwampadde, titomanya eyinza okuba ye chance yange okuba nga nsetulinga nange ng'omukyala. Era gukozesezza munnange, akozesezza chance eno, akozesezza emikisa gye era bwe njogerera bali mu ssanyu jjereere eriri ewa Dr. Ssebunya. Tetuwulirangayo kigambo
wadde mu makatikati awo waliwo eŋŋambo ezajja nga ziyitiŋŋana ne bapositinga dokita ng'alina omuwala gwe yali ayina eŋŋambo ne ziyitiŋŋana ne bagamba nti ekiri mu paradise nti ssaawa yonna naye munnange Rema yanyweza kintu bo gye baakandanga okuba nga amawulire gamwetooloolako by then ebiseera ebyo Rema n'atandika okuba nga yeebalama abamawulire era nga ne waaba agenze ku show bw'amalirira show ng'osanga bannamawulire bamuteeze naye nga kulaga nti abadoojinga n'atabawa interview kubanga by'ebintu ebimu bye baalinganga nga balindiridde baagala kuba nga babimubuuza nti ebifaananyi bye tulaba Dr. Muza waliwo yali ng'ayina ekiwala era nga kiraga nti mbu yali azizza ku Rema omukyala omulala naye ebiseera ebyo Rema n'aba nga yeebalama abamawulire kubanga yali tayagala kwogera eby'ensimattu so bw'atyo nabyo byatuuka gye bituuka ebintu ebyo ne biba nga bibula mpola 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 simanyi oba byabulirawa paka essaawa ya kaakati mukyala Rema Namakula ali mu kintu kye yanyweza era akugamba nti ye ku dokita kwafiira so munnange twabadde tuli awo ebifaananyi n'abitangawo nkugambye byebyo nga w'omulaba awo kyammakati ekyo ng'ali mu kasky blue yakoze akantu akali simple nnyo abantu badde beexpectinga oba nti binaaba bitya nga w'omanyi mukyala Rema Namakula obulamu watera nnyo okuba ng'ayagala nnyo 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 okuba nga oba ngambe showing off naye yakoze akantu kye nga kali simple era n'ebifaananyi n'ennyambala gye yayambadde ennyambala eri simple oba oliawo abantu abamu kyebadde nga tusuubira nti ajja kujja ng'oba asabudde atya ye mukyala tatera nnyo kwesala bubikini Rema atera nnyo okwambala engoye ze mpanvu era nzijukira lumu we yakolako weeke yatugamba mu kaali ka bedroom photoshoot ng'ayambadde akantu akaali akampi ennyo kaali kampi nnyo ebisambi byonna nga biri bweru era abantu bavaayo ne baba nga bamucriticizinga bagamba kituufu yadde nga akantu kamunyumidde ali ne mwami we nti naye ye mukyala Rema Namakula tetwamumanyiira nti amaaso gaffe tegamumanyirira mu mbeera eyo nti ffe amaaso gaffe gamanyira Rema Namakula ono ayambala decently nti n'ayambala ekiteeteeyi nga kiwanvu nga kikomeeri nti so we tumulaba mu buntu ng'obwo atubeera ffane nti alabika ffane nnyo n'ataba mukyala oli ffe gwe twamanyiira mukyala oli ffe gwe tuwa respect so nnaku olwaleero Rema Namakula awezezza emyaka 33 tumuyozaayoza okuba nga Mukama asiimye n'aba ng'amwongerako omwaka era ndabyeko abantu ab'enjawulo mikwano gye nga batandise okuba nga obubaka buyiika okuba nga bamuyozaayoza n'okuba nga bamwagaliza era kyemmanyi nti bingi nnyo ebikyajja mesagi nnyingi nnyo zikyajja tukyalindiridde mesagi y'okuva omukulu Dr. Muza Ssebunya eyo nno gye tulindiridde tulyoke tugabawe mu bujjuvu era tulindiridde ne surprise eyo mujjukire Rema yategeezezza nti waliwo surprise gye bagenda okuba nga batuwa ku mazaalibwa gano ne tugamba oba agenda kuba nga ate oluyimba kubanga aludde ng'alangirira nti ajja kuba soon ng'ata oluyimba olupya so tulinze surprise yonna kyenajja nabyo tujja kuba nga tubibatuusaako butereevu n'ekyensobola okugamba kikimu nti mukwano gwange oli ku NCK TV gwatana subscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga ringinga that notification bell osharinge olikinge saako n'okuba nga oleka komenti yo ebisigadde butereevu amawulire go we gali mangi nnyo nze nja kuba nga ngakuwa naye tulindiridde birthday messages ezinaaba ziva mu bantu ab'enjawulo tujja kuba nga tuzibatuusaako tujja kuba nga tuzibawa wano eno butereevu ndabyeko emikwano gye
nga batandise okuba nga bamuwishinga bamwagaliza amazaalibwa amalungi, basindikayo obumesagi mpola mpola era nga womanyi era nga bw'obitegeera naife tulindiridde tujja kuba nga tugakuwa mu maaso awo mu bujjuvu kubanga tumanyi nti Dr. Hamza alina okuba nga asindikayo a heartwarming birthday message. Tujja kuba nga tubikuwa, sigala naffe tovaawo. Naye naffe waneeno nga ku NCK, naffe aba NCK twagaliza omuyimbi waffe ow'eggwanga amazaalibwa amalungi, Mukama